Yeah, good morning to everyone. Bananga abantu abali mu Dubai. Right now tuli ku terminal wano nga tulinze Bamusubiiza totekeko Taata Kimbowa nga tuli wano ku terminal wano. Abantu bonna mwena abe Dubai bijjo mwebuuza mugamba bana bayingirawo kati tubalinze sawa zino bali mu check nenga mu katakiika katono nnyo tugenda kubeera nabo. Ate nga sinayogera bugambo bonna nti oli ku DX Media presenter wamwe Fraction Aki nagula ticket simanyi kyoliko anti VIP ziri 15 ate ordinary nusu 10 kyokka mujje tuwagira abaana be wakati nga sinagendako walala wona kati soke nnonye ku isima case yateeseteese abaana bano tuwulire obugambo bubiri batuuse kituufu weebali tuli nabo balinze eki essaawa zino ate kamba tambuzeeko katono bulijjo muwulira isima case the brand nenge essaawa zino ali wano alinze abaana agenda bakwasa awadi oba okitegeera tuwulireko obugambo bubiri abaana batuuse bali ku check-in leero tebamisinze flight olunaku lwali tuli wano ku terminal wano isima case the brand. How do you feel right now essaawa zino tuwulira otya? Mpulira bulungi nnyo nenga ngenda sooka okwebaza DX Media olw'okunkyazaako coveringa UG TikTok Talent Awards. Right now tuli ku airport, Dubai International Airport. Tuzze okubeera nga twaniriza Sibitoka awamu ne Taata Kimbowa. Goloza abantu abaana abo bagenda vibe ki? Bagenda tukuba wali comedy bagenda kola batya? Vibe okusinziira era nga abaalaba kye baakola ekkata ate nsuubira wano kigenda kubeera massive. Abaana vibe bagiina basobola okukola even stand comedy so nsuubira nti kigenda beera kyakabi. Atata nagula tiketi omugamba ati njagala obeegambire leero sinza agenda okwogera njagala obeegambire bawulire abaana batanagula. Ate nagula tiketi olinda ki? Gula tiketi mujje mukole content ne Taata Kimbowa ne Sibitoka mugenda beera free okukola nabo ennaku z'omwezi nga 10. Lujja kuba lwa Sunday nga tuli wali ku Oasis Village, Oasis Club. Ndowooza mwewuliriddeko bannange bulijjo mwebuuza isima yafaanana atya ndowooza omulabi omwami oyo yagambye bannange abaana bano beesaana ekirabo kya awards naye nga abaana b'e Dubai abaana ba Uganda batumeggana naye simanyi mmwe abaana ba Dubai mulina kinaffe tutandika ozanya ku content waate si wekiri mazima tebaasaliriza ab'e Dubai nabo batandika okukola content ng'ono. Ndowooza mwewuliriddeko mwerabiddeko isima case mbadde wano nendabadde international nti yavudde US bannange mumumanyi mwena nga neebuuza Sibitoka yamukolera oba Taata Kimbowa kampulireko obugambo okuva eriye ate nengeddeko alina ne babouncer yabaleese baaba omwana yakikoledde ddala kampulireko okuva ebigambo eriye then tulinde abaana essaawa zino bali ku check-in Devi International. Yo. Welcome back from US. Thank you. Nange akyogera oluzungu nga budde bwakiro. Devi Yo. olaba abaana bano bakuleese wano essaawa zino Ekituufu kiri bwe kiti abaana b'e Kampala kino kibeera ekyokuyiga wenninyira ku ntebe airport BBS NBS Bukedde TV kigendeseeyo zonna zino okubeera ku airport bajje bakunone bajje bakime nakava mu US bodyguard wali wano ku kido mazima mwena kuzima tafuna bodyguard nyinza gwambuzibwa si byangu alo mala yambuza yangamba David twala mu America nengamba kantona ali kuki banje naye nga ekituufu tuli wano kulwaba Sibitoka nga omanyi tulina sharinga love efo okujja wano tubale tusasuddwa ssente mbu David oba agenda ku airport awalina okujja kulwa love kyamanyi nobajja kukola ekintu kyekimu tetubawola bbanja ne balina okwekubiriza wemuwulira nti nja Uganda simanyi muyimbi kyabajjirako muleetere kabakko naye nga temwerabira bagenda kubeera ku Oasis ennaku z'omwezi nga 10 tulina budde butini nnyo nina oluyimba olupya lulina Nicki Minaj twageze kolabo mu America naye nga Sibitoka Taata Kimbowa alina buno buntu bwe bwakola nja bukola nga atuuse so temusuwa mujje like kinyuma nnyo spreading love kitegeera ffena tuli bafirika bana Uganda ate ebintu byansi guno omulembe gwaffe bamaama babeera waka kati ffe tutaayaya buno obudde okitegeera tulina obukozesa bw'oba leeyo nga toli bize ennaku z'omwezi 10 jangu okuyingira sene meka dira mu 10 mwena kati mbawadde visa mbatwala US so dira mu 10 ne dira mu 15 mwena mugweyo okyanjagaza ki bodyguard wange akoye mazima
could leave the sky, there's nothing. I sit on the fields and hear the cheap beep beep blues from Next talk whether tuwaniridde ate plus Taata Kimbowa bagenda tuwulira experience gye bafunye wanatuli omulundi ogusooka okujjako wano mu Dubai tugende wasooka mu Sibitoka ate tumanyi tudde wa Taata Kimbowa akyalinamu amanyi agogera ebigambo bingi nga mujjayo eri nzima nsooke eno wamma kati nze kyenyiza okubagamba kiri kimu ti omukulu oyo CB abakoze enteekateeka tatambula yekka mwakoze bulungi nnyo era mulabe ekitiibwa kyeno nkijjeeyo alinga muyaayu nze ndi weeno ndi mutuuze era bwedda batuleka bulesi bati ababuuli olina wooyise nga simaze kujja bakutute ne byuma ne bakusikaaninga bamusikaaninza oyo nga bamwerayikiridde naye nga twagala okubategeeza omuliro ogugenda kwaka kano tukyali bantu tukyalimu ekiwuggwe ky'ennyonyi kiri naye kiggweramu bwekiti embeera egenda kutabuka. Sibitoka owulira ki right now ng'oli wano mu Dubai? How do you feel? I'm so happy to be here. My queens, my handsome there. In Dubai, you know. Sa chigenda kutokota inaku zomwezi nga 10 yogiti TikTok Talent Awards. Lero guno muliro mu. Very ready. Bale sabata bangufu be Uganda. Kati tugenda bakola muliro. Babati ali mu kibuga ky'ennyonyi, you know, as you know. Weather. Nina kibuuzo waliwo wano ennyonyi we bagambira mbu bakama baffe tugenda kubawa ekyenkya temusuubiddeyo lanchi bagambe chicken naki ne tishu oba tishu wali omunyiige gwe bagenda okujjula kuba tumanyi Uganda Uganda kati bagambye mmere era manyi kati kati biri mmere bukomeri mama bwe nalinya nenze kula Patricia nenkoma wano segera kati bwe nalinya nga koma omukazi yagamba tugenda kuba buki breakfast mala okula breakfast nga ne bakasubirayo lunch nagenda okuya bale mufulume segera nga tumaze okutuuka nenga Patricia makwenu so guys temwerabira enaku z'omwezi nga 10 basibi bamaze okutuuka mujje mufune bu videos obwakabi mujje tunyumirwe simanya agenda kunkwasa award nga nze personally simanya agenda mukwasa award nga ye personally mpozi kono no Patricia Taata Kimbowa simanya agenda mukwasa ki award ono Patricia Ndomta Praxon ati ngoli akuita Patricia muwala wa nja kuyitamu wano nja kuyitamu kwa byama Nega twagala okubategeeza mujje musaleko waliko kwa sisi night club kigenda kwato buli kufa kiri mpala twasaze ko Taata Kimbowa Sibitoka twali nyenye ndo twagala tubategeeza manene week namba usolo kujela otusala kwa tugenda zanya namwe sikitize za kabetu kigenda kwa twagala okwebaza abasponsa baffe abaddalu abakoze ku by'entambula bannaye mujje wano njagala muyingire mu kamera sagala mwekweke ne watabeera muze kasitambaawo tokubye nnyo sobeerawo olina ekitambala ky'okumutwe alubafu ye alubafu bakita alubafu abakoze ku by'entambula nze tugezeeko okwangwa bannange gazu safari and tours and tourism luzungu lungi naye omulimu gwe mwakoze muyitirivu nnyo immaculate show tetuyinza kulekayo bambi mwebale nnyo kugamba n'abalalu baffe bajjeko ene Dubai ate nayo batucyankalanyeeyo mwebale nnyo mwebalire ddala omukulu Case Brand Promotion ate mwe baba tubebazaako ensuso omukulu ono yalize dde Dubai wala tagalira mu nsi ddala ndowooza olabye ebyenjawulo ebiri eno bagambye waana toyingizaamu nza banaye gazu safari and tourism company toyanza nnyo otuteekamu amaanyi okubanga naffe tuzeeko Dubai omanyize entambudde amawanga mangi naye nasanyuse nnyo nawulidde nti gazu bataddemu omukono immaculate show wali Case Brand Promotions tuyambako omusajja wange naye atambuleko eggwanga akataleke kasibi akataleke kanjagala bagamba buli kimu ayagala aba ekyenjawulo jangu ku lunaku lwa Sunday ejja enaku z'omwezi nga 10 ko Oasis Night Club DX3 Media tubeereko tubere online tulabe nnyo a lot of news My breath and light run together. In the sky I saw it and she gave me a single flower. I
hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Feel warm inside. You let me know I'm filled. So if you are hit by your ruthless fire, instead of you. Instead of you, you're my treasure, oh yeah. Her long eyelashes have come to look like mine, just like Amatooke abatunulira omukazi myself. actually ngenda kuwa permit obere ngo sotunulira buli omu gweyagala esegede nzinyumiza omukazi aze no mukazi ono That's why I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Feel warm inside. You let me know I'm filled. So if you are hit by a ruthless fire, instead of you. Instead of you. Oh, 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 yeah. I don't need much. As long as you're happy now. We can never be like feudal. No matter what, I'll protect you. I don't need much. As long as you're happy now. We can never be like feudal. No matter what, I'll protect you.